Kuti ndibigirwa azira kuki azira ku office bano banange baganda bange bali mu kyalo muno sobolo bayamba bangi no IT sobola abayamba mu kiseera kino kubanga capacity yange kishi ntono neyo program y'okutwala abaana abawala bano banange bendivugana nabo baje Kampala bafukutirira company ginali nkola nayo company bajigalawo mbweri kolagana no opposition okutwala abantu ebweru tujja kutendeka bayekera company bajigalawo as of today nandi bayire ndi mubana 12 plus abali kwefunira akasente so ima abakulembeze be NRM kimwina okumama babendanga muli bavu babendanga imwe mbalumukirira babenda nga imwe mulirayinga kubonga musinzira kubo imwe okubaawo ababula tebasobola kubenda nga mwina bye mukola ki bye mwekolera n'olwensonga yatenze enkyukamu nze nenda okukulembera abantu abalina mu kukantu munsawo wemba nina opportunity ekuyamba ofuna akasente nsobola ogikola osobola okola ki okweyamba kubanga weyamba no empowered financially zena kimpewulaku nakola kubandi abakoze eki abakali obubi eno ebyo neze ebikona ku katono kanje ku nsonga dendi kwenda okolera ekyalo kino ensonga esooka bwe munanfuula omubaka walimu wa parliament bamama abali wano bababa abali wano njakola ekintu eki ndi kwenda okubona Kamuli municipality ngeri mu byenfuna bya Uganda ndi kwenda okubona abantu abanonda nga balina kye bakola njakikola ntya ndijaba wa capital njamutolawa sente debaje okumpa okugula mu emotoka tijagula motoka emotoka yange neyo yiyo kigege eje Kampala yayirezira tabu nene yakwezi eno yona nsobola ogevugiranga bwenenda eza kyasobola kunkola nere kadenge yire yona eriwo yona esobola okola emirimu gyaife esente dokugula mu emoroka tijagula mu moroka baja kumpa sente dokugula mu amasuuti tijagula masuuti neno je namba ile esobola bakiikira mu parliament tibo kiriba mama emali era bulungi ino okuje Kampala yakola ki yaira njage masente edo ndize ku kyalo kuno mbete imwe abataka mbakomenti buli muluka ngoyigwire mu kyetweta bigirwa parish development model muli kunfuna omuluka gwa mulamba guno nija gwigulamu bigirwa parish development model okuleke ya Museveni zena nja kuba ne yange buti model eyo njagigulawo ne milioni 10 na imeka emiruka 10 eda municipality ne de milioni 10 na ameka ngandi kwenda mama atunda endaji atunda endagala atunda amatoke emiera obuboli buzungu sika chapati lwaigulo oba kusika chipusi oyina akaduka buno bumitwala 4 osiji otunda mbidi waliwo embitawo oluvuvu nga luli kuunaawo edo business lone da abantu baifa abasokerwaku tiri kwenda muiremu kwewola sente mu bank tienda kuiramu kwewola sente musakulabye tienda kuiramu kwewola sente mu microfinance mwifo kyo kujja kwewola edo sente ja kusende dire bigirwa de yataire we milioni 15 otole ye mitwala 3 ojo gaziye business yo olichegera ojo tereze business yo okole odize oundi akole ki oundi atwale edo sene tija kuba abakyala bonka daimwe abataka abaka muri municipality buli ayina kyakola ni wali kwenda okutandika business wena jia bakole ku assessment bakuwa obusente ojo tandike business abantu baife capital waibwe asinga obungi tiwa sente eningi mitwala 2 mitwala 3 mitwala 15 mitwala 4 mitwala 5 ni business dembo na wano edikololo igulo mugana ngovuga boda mugana wangovuga osika chapati mudala gwa chapati gwa capital wa mitwala 4 mujifecho kulia loan
eyasakulabye buli gyotajja kusobola kusasula jawale musaake y'omubaka otoleyo sente ojja weekulakulane. Banange naaba mukiise mubi waliwo yali akibakoleire ku ekyo. Ababaka bano babali akubulya esente yafuna miliyoni 2 edigula emoroka yagulire mulataawe. Olikitegeera ye lataawe olufuna emoroka yabalowoozesa nti mwena mwakoze eki mwafunye imwe mwasoma bigambo bya kika kimwe aje oluvuga masini enene nti municipality eri bulungi yona mwina ofuna omubaka owaimwe gwe mujogabana naye. Mwina ofuna omubaka owaimwe aje okubayiriza kuki kubigenagena ebiva e Kampala. Tijakoma ku ekyo ndi kujja e Kampala nje ntyamirire president yena anaaba abisemu. Nze nga Bigirwa Moses eza president gwenja kuyitira ku liiso yena anagema ekintu oba naaba Kyagulanyi oba Munyagwa oba Kikofiira oba Nandala oba ani yena analayira nze nja musalaku mukomenti sebo nze ndi mubaka wa parliament okuva e Kamuli municipality. Ekindeese wano nsonga egi abataka be municipality nabayigwire mu sakozi 10 mu miruka 10 buli sako nagitaire mu milioni 10 na imeka 15. Sente ero tidibamala ndi kwenda obongere mu sente wano buli muluka ndi kwenda ogongere mu milioni 10 nede miruka 10 ne ye bilioni etya soko dite mu kiveera wano nze nje naddo ebisigaire tunakuwuliza kubanga bamumala emyaka 5 nga president mumuwuliza mumubone kuki muteekwa okulonda omubaka wa parliament alina obusobozi obubaku kyamanuula ku president gwe mutatuukaku. Mukitegeire kubanga president naafuga buli kintu. So nze nja kujja wale muteekwa embeera mu comment bw'otampa sente ente bw'ogikooye tujja kutoolaku bale sente odimpe nze nkole ki nkuviire era nja kubeeteeka muli wano nga nina ekiveera ekiri oti muzindaalo ogwo nga kiddwire sente. Nze ndibakobera amazima buli muluka ngongeremu emiliyoni 10 mwongere okwewola sente edo edizira ku interest edizira ku magoba mwekulaakulanye banange naaba mbasaze ensawo. Nsaba mumpa akalulu kano bamama abali wano ni bakaire bange abali wano nsaba mumpa akaki nsaba mumpa akalulu kano kubanga akalulu kano kajja kuzitowa ekyo kyendibakobera ekyo ekyebyenfuna byo. So nsaba mukampe eyo ensonga njikomeizaawo. Ndowooza banaife tubaleke babitewo. Eyo pointi yabyakola ki yabyanfuna. Ndikwenda mutandika okola business edendawulo. Ndikwenda mwekulaakulane mu business edendawulo. Ndikwenda mube empowered akasawo kabeemuku omutwalo ogw'esente. Ku mukandala kuno ife abakulira mu kyalo ensawo edda abakazi badeeta mukandala ku mukandala kubeekuuku omuki omutwalo ogw'esente. Awo maama n'obufumbo bwedda atambula nga wazira alikola ki ali kunigiriza mwine. Eyo ensonga nga ngimaze ndowooza nti mu kiseera kino Kamuli municipality nsaba mumpa akalulu kubanga ndijja kutereeza ebyendegeresa byaife. Walondagaine abaana abato bangi bano batabani baife baala baife bonabona musaize edendawulo bali mu holiday. Ife abeesimbyewo tulina programu ki ey'ebyendegeresa. Kikulu ino okukiwuliriza osobola okusalawo ng'osazeewo from an informed point of view. Bigirwa Moses bwe munfuula omubaka waimwe ndijja fuuka omugeni ow'endawulo ku masomero yona abaana baimwe gye basomera. Abaana baimwe balina amagezi ayi lwaki babaye tebaperforminga bulungi ku isomero basinziira
kubasomesa bonka. Abasomesa bonka tibakamala. Nze nga Bigirwa kiki kyenja okwongeramu? Nja kukyaliranga amasomero gonna buli lwakutaano njaluwaayo nga nja ku meetinga nga amasomero 8, 4 schools per every Friday. Nga abaana babandetera ku parade bano. Mwana wange soko idde wano. Come. What's your name? Laris. Mama waboneka mu America. Mama mu America. Mu China. Buti omwana ono gwe mulibona. Family yeboneka ebyenfuna byayo TV bino. Nga ife mutwakulira. Kuba ze naberera mu size eno ng'ebintu byange tibirungi. Nga nina envunza mu bigere. Nga ndi nambala ekiti-shirt ekiwanvu. Nga kikola wansi ne waigulu. Nga nze ntambula nga newuba bwewuube nti wenaberera mu size eno. Okay? Aye. Kubanga nze ngayita esooka najambalira mu senior 1. Namala ku P7 nga TD ngayita bwekola ki? Bwewoma mu kigere. Aye navaayo yebuyende wansi. Naideka muli wano. Nakola secondary. Navaawo naje Kampala. Naira buti ndi kusaba bukulembezi. Kiki ekyanamba okuvaayo kye ndi kwenda okolera bano. Ekyanamba okuvaayo nti eyali omubaka wa parliament mu kiseera ekyo bali bamweta George Kaizi tebiggwayo. Yaidanga ku isomero ewaife. Yaidanga ku isomero ewaife na Mulicha. Batweta ku parade. Bwe batwetanga ku parade yaida yatunumiza ebiri kujja mu maiso e Kampala. Yaida yatuwa ebigambo ebisinga ku byabasomesa. Yaida yatuyizaamu amaani. Yatukoba ati musome ino nimwo muli kwira mu bifo bye tulimu. Bwe musome ino mujakola katono mugabane kinene. Yatuwa amaani, yatulaga future eri kwiraku. Ndiko ndo bategeeza omwana ono niba ine basoma nabo yetago kubona ku mugeni owenda wulo ku isomero ngali mu uniform amuyizaamu amaani amukobera kubisinga ku byokusoma amulaga future era asobola okumukoba nti ojja kuba muntu w'amaani mu Uganda. Omulimu ogwo nja gukola basibo ne banyabo mu baana baimwe. Omwana ono ndikwenda otwala omukisa guno okubategeeza nti akasobola okuva yeekamuli Bigirwa ye yava Buyende ono akasobola okuva ekamuli yamalayo paka mu America ono era kantwala omukisa guno omulangirira ku amafuta ag'obuwanguzi nga muyiyeeku era nga mulangirireku tajja sigala n'ekirala ekyo ndikwenda obategeeza nti era akitwaire mu linnya lya Yesu. Kibo kiri bamufuyeyo olwasa. So abaana bano betaaga omukulembeze gwe interactinga naye ku isomero. Mubere mu kidi nti Kamuli Township n'amasomero agandi gona tamwe waaku nga wazira waire kansala owa mulamba agireyo ku. Omwaka gwa waaku nga Peter Chaimeku ku isomero. Oli kitegeera abaana baimwe bani bebajja okwegomba be basome. Abaana baimwe bani gwe bajja ogumiraku ogwo mulimo nja gukola bwe munaba mumpaira akalulu kaimwe. Akalulu kano keduli kujyamu kabano tika imwe bazaire kabano nenda buleri mu kalulu kano tika imwe bambamba bali wano olwa interest daimwe kodi ole bichi kodi member mu kibiina eyo yona yona twaviyeyo. Akalulu kano beneko ni bano woboli kwenda ono omwana afune obulamu obulungi obutambula aleme kumena nga wena amaani gakuwairemu mulondera omukulembeze omutuufu. Ndibasaba mumpa akalulu kano. Ekyenongerera ku nsonga y'ebyendegeresa bano abaana abanabanga mu P7
ne musini ey'okuna n'ey'omukaaga buli mwaka njati amanga nabo nga MP mbakozese endagaano etali mpandiike mbateerewo ekirabo kye babonaku nga bakaali kujja mu bibuuzo nga kye mbasaba ki nti bwe mundeetera first grade kino ekirabo mukikoze eki mukitwaire bonabona amasomero gonna gonna agalina senta namba mukamuli wano njati amanga nabo nga ba student mbakobeti nze ndiba bande ekintu eki first grade ng'omubaka ebisigairewo bitakuba bya masomero n'abazaire nze ng'omubaka ndikwenda first grade muje mufiire mu kitabo mbateerewo kino n'ekirabo omwana wajja kufiira mu kitabo ng'alina ekiruubirwa kyaliikola ki kyaliigoba tunajja okumaliriza ng'amasomero galiikina first grade nga bamama muliikina amakina gaki ga first grade ewaka nze ng'omubaka ojja kuboozera kyomanda kubanga amasomero galiwo abaana baliyo abasomesa baliyo aye ekizirayo ni motivation bano gyosobola obakola ki obataamu n'olwensonga eyo mukoseza nga kyakuboneraku ku lw'abaine bonabona abali wano nga ndowooza nti bwe mumpa chance ninfuuka omubaka wa parliament bano abaana nja bafuula ensonga tusobole obateekateekera mu Uganda eri ikola ki mu Uganda eri kwiraku zena kankufuweyo muwala wange nze nkuwaireyo ako webale ino webalirala mama gyo munsabira akalulu ni muzeyi gyo munsabira akalulu bakobe nti mubalonde bigirwa Moses akako yo kawoire bateekwo katulwako kibwe kiri butika amalirize tusiibulagane wano tisobola kuva ku muzindaalo wano nga tikonye ku nsonga ya byabulamu kubanga ebyobulamu bitugayita twena era omuntu atali mulamu saawa dina ali mu irwaliro tibwe kiri tasobola na kwida mu lukiiko luno puroguramu kijendi nayo ku byobulamu eri ndala bwe munfuula omubaka waimwe wa parliament nja kuba nfuni amaani agalongoosa ebitajja bulungi mu byobulamu eirwaliro lye tulina liri litya lya mirago eirwaliro eryo oba bigirwa jamuwa akalulu oba tomuwe kalulu lyolinalyo oba bigirwa omwenda oba tomwenda bwona olwala gye bajja okukola ki gye bajja okutwala ojja gwa mundaku ojjagiwulira nze mu 2024 natwalayo madamu wange azaale era ali ku akaana busaizi dino obu mwaka mulala n'ekitundu obu kali eyo waka eyo kona kali kuzaanireeyo namutwalaawo namalawo ennaku 5 nga bamusaza ekiso ezira kyentaabona ennaku gye mubitamu yonayona zena nagikola ki buli kintu kye baakozesa mu kumoperatinga kyali kyakugula bugule byonna byonna nabigula bugule ku ntuuma abasawo bakambwe bali mu nsi yindi eirwaliro lirina omwiduzo abakyala abenda babitirivu wazira bitanda wazira ki leba yakusimbira layini na buti olwaleero kunkyo mbaire ndi kuva ewaka omwami yanemerezaawo awene ku mulyango nga omukyala we yamuleese ng'ali kulumwa olwaleero lwene luno kunkyo yamuleese ng'ali kulumwa mbaire ndi kulumuka mu St. Mark Church bukyanga yamutuusizaawo bakaali waire omunega ekigambo omukazi ali awo bwakenera bwaire eno bwasiisirira olubuto bweyezinga ku bwakola atya bali kulinga ku muki ansabye emotoka amutwale walewa erubaga era namukoba nti driver kansuule ku kyaki aida akutwale olwaleero lwene luno waziranda kweri mwirwaliro eryo nze ndikwenda obategeeza ennaku gye nayagaanamu oba mwenda oba timwenda mwikirize tutereeze irwaliro eryo oba bigirwa gyamulonda oba tomulonde mwikirize tukole ki tutereeze irwaliro eryo wakiri bakwidandabire mu mbeera etegeerekeka abakyala babonaabonera wali bw'ojjayo ng'obwire buzibye oba oti ogire ku lumbe balambaire wonawona
niwa bweru niwa wazira woninisa kigere kiba nange ndogere kindeke kiki kyemutaide aye mukidi nti tibatuyamba buyambe okutwidandabira mu irwaliro eryo eirwaliro lya gavumenti gyetuwa omusolo ogwa buli lunaku. Nsaba mumpa amaani nsobola okutereeza irwaliro eryo. Njalitereeza ntya? Bwe nfuuka omubaka waimwe nja kuba nina amaani agogera na buli muntu mu Uganda. Nja kwetanga abasawo abo mu miitingi mu irwaliro mwenaawo munda awo waliwo kihoolo ekinene bonabona mbatyamyawo n'abatwala irwaliro nteeku n'abakulembeze kubanga bino ebintu bakulembeze n'abalina obikola ki okubitereeza. Chairman 5 ni bakansala be nina okubeeta, meya wa municipality ni bakansala be nina okumweta, ni ba chairman ab'amagombola ni bakansala ni ba chairman LC1 tube mu meeting etya ndala tukubagania ebirowoozo ku irwaliro lyaife kubanga obuzibu obuliwo abakulembeze tibaidimwe kye mubitamu mu irwaliro omwo. Nze batwala mukyala azaale ate banange boona bazaala mu ngeri yaibwe. Ayo owundi Mwanaze Baroda yajja mu Aga Khan Nairobi, oyo gye yazaalira. Mwanaze Masitu ye yazaalira Kampala. So tibaidimwe bye mukola ki bye mubitamu. Ndowooza tusembere wano tumalirize meeting yaife ganawera n'okuwera gano ndi wa mukisa kubanga omusana gubatiza wano tegeera tusembere wano mpola mpola. Okay, ate mbalinira kumaliriza. Yes, so eirwaliro eryo mu bantu omusanvu abalivuganya mu kalulu kano ninze zenke yaidandabira yoku. So ninzaidi ebizibu ebikola ki ebiriyo ndibasaba muikirize mumpa akalulu kano ndigogole ndikole ki ndigogole abasawo batukobere ebizibu kibiba bitamu nga balikola emirimu gyaibu. Ebizibu ebindi ebyetaaga otwala e Kampala nje mbirope e Kampala mu parliament ng'omubaka. Then ebizibu ebindi ebyetaaga okumalira e Kamuli district council district local government council eya Kamuli yona ekola ogwayo etereze. Ebizibu ebindi byetaaga municipality, ebizibu ebindi byetaaga magombolola. Awo ni tusobola okufuna solution eya namaddala ku irwaliro lyaife. Ndiko ndobategeeza nti mu meeting dena kubaawo ndakubayo meeting ibiri donkaditi eri irwaliro lijja kuba lyesootinze, abasawo bajja kuba beesootinze nga balikola ebintu ebituufu, banansi nga beesootinze n'abakulembeze nga bona beesootinze nga buli department erikola omulimu gwayo. Maama ojja kujja mu irwaliro oyaganeyo obwidandabi, ojja kujja mu irwaliro omusawo akuwe ku kitiibwa, ojja kujja mu irwaliro bakukube ku iddagala ery'obwereere. Ayi ni sikaani obusikaani sikaani yona ntijja kuntuuma egyo emitwalo ena wagitwala kuki kuntuuma. Aye nga irwaliro lirina sikaani esikaani y'eirwaliro benfuula mbu yafiire bakusindika ku yaibwe yawa ey'okuntuuma. Wakiri egyo emitwalo ena okole ki ogirekeere. Ebyo byona byona birikoma ku mulembe guno. Nze wenfuukira omubaka wa palamenti era irwaliro liteekwa okuba ni sikaani wazira muntu ajja kwira mukolera sikaani wabweru wa hospital. Never never kubanga sikaani machine eriwo. Aye bale batawo butembeera nti ekoze eki nti efuire kubanga baleetedde iwe ku ntuuma. Ekyo ndiko ndobategeeza ezira gwenja kuyitira ku liiso. Nze ate ndi mulwani mulungi titya biduduma ate n'ekyomukisa omulungi akalulu kano ndikanoonya muli kumbona. Nzira mu binombo abagaiga bagundi n'abandeese n'olw'ensonga eyo bwe nagema ku kino nga bakoba ati eyo ensonga yaife gikole ki. Nze ndidire ku maani g'abantu era bwe naaba mu ofiisi nga ndikola emirimu gyange ezira gwenja kuyitira kuki ku liiso. Ekintu kyona nga kiri public interest, public erina okifunamu.
era abagagaba muno mukamulimba wulira kodi bali kugundi kodi bali kugundi bali kutwala gundi gundi n'ababite ebyo babeeyo nze nesize imwe kubanga at the end of the day nimwe omwina akaki akalulu era munakola ensobi nimubisa omuntu owundi eyetoloirwa babuloka abangi ajja kumala emyaka 3 alikola ku babuloka muli kunfuna amala emyaka 3 kwena ali ku babuloka bali kumaliriza abamuyamba okola ki okubitamu nze nga bwendidiye wazira ntegererawo nti ojja kundobera okugema ku kino kubanga gundi nakiryamu ate yanamba mu campaign azirayo wembandina sente mbanzira sente mbandinado wembandizira mbandikola ki mbandizira n'olwensonga eyo nsaba nze mumpa akaki nsaba mumpa akalulu kano nze nje nkolere imwe mbeyanziza okumpuliza basebo ne banyabo nga maliriza bamama ndikwenda obategeeza nti nja kwigulawo project gyendeta Bigirwa Foundation mwenje okusakira obuyambi obweyongera mu kusitula ebyobulamu wano era ensonga ya Mama Kit timujja kwira mujirira mu maziga Mama Kit ejja kuba yabwerere kwirwalirawo tenda kwira mu kutawanya abakyala ku bintu ebisoboka ekyokubiri nja kumakinga sure nti nfuna ambulance 2 ambulance y'ebizibu ekola ebyayo ambulance etali ya bizibu ebayambe ku bamama buli mukyala n'amala okuzaala wale mu Kamuli General Hospital nga abasawo bakusiibwire tujja kuvuga mu ambulance yaife tukuize wane mulamba okusinga wonayira ku bajaji era tunawa tukubaire ku service yako kabairewo ka service kabairewo ako nze mbona abakyala wale olumala okuzaala ku boda nga babayiza waka abandi babavugira ku bugaali abandi batambuza ebigere omukyala yena wa municipality tujja kuvugira mu ambulance y'omubaka tukuizeewo abalo ku mulyango binafusi okitegeere mwanazi era kye tujja okola kabebi kodi tikajja kuviiramu awo kabebi driver jakawa omutwalo ogw'esente akandiriza okuyida mu nsi kulw'omubaka kasa driver akutuusa bwepa aida asimbulayo omutwalo ogw'esente afunula obugalo bwa bebi abukagemye tujja kuba tugemeisa bebi aye tuba tukiri tuwaire maama tibwe kiri banange ekyo kibairewo ekyo banange nze nsaba mumpa akalulu kano nsobole okujja okubakolera ku bintu byebabale tibakola ki tibabakolera mbeyanziza akabonero ka lusaniya era ndamu olusaniya lwange olutontono kwongera okwogera ku Jeno Bigirwa ono gwe mulaba musajja mugezi nnyo gwe mutasanye kufiirwa mu mwenga y'ekitundu kino ekyebusoga buli region erese omuntu ow'amaanyi buli region eyina omuntu gwetunuulidde abantu baffe bano bagenze bakula Jeno Yoweri Kaguta Museveni afuluma Mama Kadaga afuluma naye emyaka gikoze eki gigenze n'abalala bonna bagenda bafuluma region kati zitandise okwesetinga President Museveni yeyesetinga na mutabani we Jeno Muhoozi Busoga yenjagala okutunulira ennyo Mama Kadaga agenda ani gwe muleeta agenda okubeera ow'amaanyi era ow'embavu okwenkana Mama Kadaga nga bw'abadde kakati nze bwe nagenza okutunulatunula Busoga nga muyinayo Jeno Bigirwa yekka mubadde ne baminisita in fact Busoga kyekitundu ekimu kibali kisinga mu baminisita abangi ne baminisita tebabagasizza bw'otule baminisita be mubadde nabo ng'oggyeko Mama Kadaga kiki kye bakoledde ekitundu kino weekiri njagala twogere nga tokkiziganya weekiri kakolasi kano kemulaba kemwafuna wano mu munisipaali singa teyali Mama Kadaga temwandikoze eki temwandikafunye kakati omuntu gwe muyina okulwanirako asobola okwogera ensi neewulira ye Jeno Bigirwa Kampala gwe tutegeera gwe tumanyi
bano ababaka bamwe be mulina ne be mubadde nabo ffe tubadde tetubamanyi. Nze ndi munnamawulire w'amaanyi wano mu ggwanga era tusobola kubala bannamawulire 5 n'otambala naye olaba sibadde nakolako KBS wano abeerondoza emyezi nga 6. Omukyalo oyo mwana muwala omukyalo oyo amanyi bulungi nnyo yatukolangako mu nsonga zaffe ez'olubuto naye amazima gennyini nava eno omubaka wamwe simumanyi. Ngenda mu paliamenti okusaka amawulire omubaka wamwe nze simumanyi naye ono Genobigirwa gwe tubeera naye ku zitookosho z'ebyobufuzi ki ensi yonna ekola ki emumanyi. Kaakati lwaki temuteeka mu paliamenti omuntu agenda ate okugyayo ekitundu kyaffe nga maama afuluma nga tuyingiza Genobigirwa? Ekyo kibeera kibi? Kibeera kibi? Bamama ndaba muvumbeera muvuemu omwasi mugambe nti ku luno tutwala Genobigirwa mu paliamenti. Okitegeera? Ku luno mutwala Genobigirwa muki? Muve mugufukuta tegunnanyuuka. Bakusindika ositama olinda kulannama. Mutwale Genobigirwa mu paliamenti. Bwe mutamutwale mu paliamenti mwenenyanga mwekka. Nze ndi musajja mbeera mu Buganda. Ene busoko okuvuga amafuta okujja eno nange okubabuulira nti Genobigirwa musajja mugezi nange mbayamba buyambi nenvuga amafuta gange nenkola ki nenzija ewaffe ebintu byonna biri malembe naye eno mwe mukyali obubi. Akaguudo kali okuva ku Isimba Daamu okutuuka wano Kabuche akantu ako keetaaga kolas naye omuntu nali emyaka 5 nabulwako nekyalaga bwekiti kakati najja akuwa 15,000 15,000 emyaka 5 buli mwaka 10,000 era mwene mutandika ne muwaga abeewo nze mbasekerera myaka 5 azze ne 15,000 bannange mwaba muti abantu beekamule. Kino kyekiseera omusajja agenda afafagane nemukulembeze yenna n'abeere mu buyinza agenda ajjeyo akasente ajja abakolere mumugezeseeko abalamu bagezesezaako. Kati kino kyekiseera mugezese ne ku Genobigirwa emyaka 5 si mingi bw'anaaba takoze nga naye mumukola ki nga mumugjayo. Abantu bagenda lowooza nti emyaka 5 mingi nnyo. Mugenze ne muwa wano ababaka baffe abakyala omukyala taba na kika omukyala taba na kifo. Kakati babawasizza babatutte Bukeddiya ne gwe munaaleeta kwezi oba nze namwewasiza nga mutwala Kasanda Singo nga mumusigalirawo. Kubanga omukyala taba na wuwe siwe kiri mujja kumuteekayo enkya tumuwase. Kakati mwe musigalira awo avenga ewange singa jje nga abalambuleko muli mutya abanga abalonzi beeno temwategeera nti ndi mukyala te bamposa nagenda naye mbalambuddeko muli mutya nti tuli bulungi tuli bubi maama tufa eddagala tetulina ewaffe Kasanda omwami gye yampasiza tuli bulungi nga mwe musigalidde ttayo. Ono ayina amaka wano talina jjajja kulaga ye yawasa najja jjajje n'akola ki naye abakyala nammwe muyinza okuba nga nammwe mwenna temuzaalibwa kuno nga babawasa buwasa ne mukola ki ne mujja kuno. So tuwebigirwa akalulu ku mulundi guno muleme kwenenya myaka eki tumugezese bw'anaaba ng'aweereza bulungi tujja kumwongera emirala 5 giwere 10 ng'avaawo nga n'omulala akola ki nga n'omulala ajja tetwagala balwawo 5 10 ng'okufuluma nga gwogenda owulidde ng'ate tuleeta omulala naye akati bagenda kujja ne 15,000 yakuwadde mekati yampadde 5 akalulu akamayiro akatutte 10 ezo. So banaisira bingi byakwogera njagala Geno muyita jje ababuulire kubanga ebigambo bya Geno ebisinga obukulu ffe tubabuulidde ekiri mu Geno ono. Kakati mwenenyanga mwe kamujja kugamba nti omusajja Kwezi Robinson munnamawulire omusajja ave Buganda yajja wano n'atubuulira naye tumanyi batugamba nti no muyina emputtu mpitirivu eno naye katusuubire nti n'emputtu bajje bawayiriza buwayiriza temugirina kasita tubabuulidde Mukama abeere nammwe. Ssebo Geno jangu oyogereko eri abalonzi bo. Kale webale ino webale irala Ssebo Bwana Kwezi niba nange bentambwire nabo
mwebale kumperekera ku mu kitundu kyaife kino mu zoni yaife yasaza nyabona ali bukansala webale tukulembera okututuusa wano sebo kulwa chairman nikwenda okwebaza otuyigulira olukiiko luno n'abataka mwene omusoboire okungana okwidda wano basebo ne banyabo ninze Bigirwa Moses tirimu yakaino mu maiso gaimwe awantu wano ndidiwo chairman wefu yatuva ku maiso wano twaliwo twamukungubagira era ndidukira ninze omu ku baaliyo mukumuwerekera twamutwala wansi eyo naluwoli eyo tusaba Mungu amuwe ekyumula eky'emirembe era tusaba amusonyiwe ebyamusobaku yaleka ligase y'amaani mu kyalo muno ebizimbe bye tukabiringaku n'ebintu ebindi n'abaana byatulekera mu kyalo muno. Bigirwa Moses ndidye mu butongole okuwaya kuniimwe okubasaba akalulu mu butongole kubanga muli bansonga muli bankizo ino kwani anajja mu parliament n'olw'ensonga eyo nakuba nti kandide nkabasabe okwesimbawo kuno tikwandibairengawo aye Katonda engeri ya designinga mu ensi yagidesigninga ng'erina okubaaku n'abagitambuza bebeeta abakulembeze abo nabeekola mu kyebeeta gavumenti ebaamu ebiketezo bingi erimu ebiketezo bya mirundi 3 ekiketezo ekisooka kya executive president gy'atyama ne cabinet ba cabinet minister ekiketezo ekyokubiri ni parliament speaker gyakulira n'ababaka yendi kusaba mu nsindike ekiketezo ekyokusatu n'ekitongole ekiramuzi kikulirwa Saabalamuzi n'abalamuzi bonabona abatuuka eno wansi ku ground n'olw'ensonga eyo eriiga lino eryokubiri erya parliament lyatandika litya mu kusooka lyatandikira mu nsi gye beeta Belgium ng'abantu baba n'ebizibu bingi bakungana mu kisaawe ng'ekyekamuli bayogera ku bizibu byaibwe aye nga tibiwa kubanga bangi nga boogera ku bizibu ebigema ku kitundu bibatasobola kwemalira ng'abantu babisoloza babita mu mikono egy'abantu abatono baje babite mu nkola baje okubona nga buli muntu taajje mu kisaawe omu eno nindiba wa history ya parliament baje okubona nga buli muntu taajje mu kisaawe omu kukubaganya birowoozo bakuba ati be okukendezaaku ku muwendo ogw'abateesa mu lukiiko olw'ekyalo olw'eiwanga lyona lyona buli kitundu kiweerezengayo omuntu mulala atwala ebirowoozo eby'ekyalo ekyo n'olw'ensonga eyo ekitundu ekyo palamenti yatandikira nga kironda asinga ng'abataka beetyamamawo bakuba ati ayi mwami gundi oyo mukalabakalaba otusingaku mukudukudu otusingaku ebintu bino abidi ajja atukiikirire mu lukiiko olwa palamenti mu myaka gya 17 eyo wansi kyaidanga kiniina paka ekya werutuukire wano olwaleero nti buli iwanga liba ni palamenti buli iwanga liba ni constituency eyo abalonze emitwalo 5 abalonze emitwalo 7 balonze emitwalo 10 basobola okwerondamu omuntu ajja abakiikirire kitegeeza ki nti omuntu gw'ojja okulonda alijja atwalayo birowoozo byo ebikuluma byotasobola kwetuusaaku ng'omuntu byotasobola kwekolera ku ngaiwe okugeza tosobola kwezimbira irwaliro lyo ng'omuntu eyo gavumenti neekikolaku okugeza tosobola kwezimbira isomero lyo ng'omuntu ekyo gavumenti neekikolaku okugeza tosobola kwerimira luguudo lulwo
ng'obitamu wenka gavumenti nekikola ki. So ensonga enene edo nediteesaawo gavumenti nedirondesa ababaka nediteesaawo ebitongole ebyendawulo. Nenze bano naku katono mutegeere lwaki buliido tulonda, kubanga abandi balowooza nti asinga ogaba eseeta eningi mu kampeyini n'omukiisa omutuufu. Ekyo ti kituufu, kubanga mission gyaba ali kujjaako ali kutwala nsonga do buti waaba mulema obundi wuuyaawo ono kansala mukazi we muwaawano wakumpi ono kwezi niyinka aviire kwe Kampala abairedi na bya mu interview na mukubaidde olamuseku ku bantu. Nze ndidi enganze nga tiri very expensive okutuuka wano, kubanga tiri kwenda kujja mu parliament nga nina amabanda ag'okusasula, kubanga kiba kitegeeza ki tinda kumala emyaka 3 nga ndi kusasula maki mabanda. Oida kuntuuka ku ng'omwana we bamusaza ekiso nkukobe nti maama nzira mu kasente, kubanga mu campaign twakutula ki twakutula diiru. N'olwensonga eyo neze bano naku bunone Bikira Moses mpangalira nankulyako yali ne wali amaka gange mu zone y'e Bulongo. Ndi musada mufumbo n'omukyala n'abaana. Ndi musada mugayite ndibona bano bamama basiraamu bangi, nze ndi mukristaayo kituufu. Ayi ninza asinga okuba omukwano gw'abasiraamu mukamuli wano nentaledde abasiraamu ninza adirwaine okuviira le Kampala okutuuka eno ku gurawundi. N'olwensonga eyo mutuuka n'okumpa akalulu. Ndi musada wa Mpeta era bansibirawo ku St. Mark. Ndi member wa Fathers Union, ndi mukristaayo omugundiivu aye atali musosoze mu madiini mu mawanga oba kabira, kubanga Uganda ekolebwa mawanga maki magayite. Ekyo nga nkimaze ndina ofiisi wano mu town era ninze zenka ina ofiisi mu bantu abesimbyewo. Abantu bona abaidde basaba obululu wano bazire bagaanibwa mubanoneza ku masimu, bali oti babulooka ba bikaado, bali oti babulooka ba mataka. Ekyo ndibakobera amazima. Aye nze bwe nve Bulongo wale nsibira ku ofiisi wale nga mu kafene na butindi gule era we nsimbulira okuyita wano. Ndi accessible, ntegerekeka bulungi, tijja kuba buzaabuza, tijja kuba bulaku, ebintu bino mbitegeera bulungi. Bikira Moses era nasomaku, ndina degree gye beeta Bachelor of Public Administration. Degree eyo gye nina ensobozesa okubasaba obwemupi, kubanga nasoma bino byene bye ndibasaba bye nasoma. Ekigambo public kitegeeza government, ekigambo administration kitegeeza endirukanya y'emirimu gya government. Ate nga government mbako byekolebwa amayiga 3: executive, parliament and judiciary. Ebyo ebisatu nebikola government ate bye nasoma. N'olwensonga eyo mu nsindika e Kampala tijja atuuka eyo kubutika matama ng'ebiri kujja mu maiso bitegeera, ndire mu kwasaamirira ebiwandiiko TBD, budget eri bitawo TD, ba technical staff bakwese sente mu budget tisobola adizuula nga banange bano bemutera okulonda eno. Mbitegeera bulungi, njabaweesa ekitiibwa, njabaweesa vibe. Basebo ne banyabo era nezo bategeeza nti ezira muntu gwe ndivugana naye mu kalulu muno yasoma bintu bituufu nze bye nasoma. Bananga abandi waliwo abakabaatisa ebitabo, abo bakaali ku isomero bona bali kwenda abakiikirira. Waliwo abasoma nutrition oba osomye emmere y'abaana bato bano gye balya, n'okutabula ebirungo eby'emmere y'abakyala abakaire eno ne bamuzeeyi abakaire eno, ebyenda ebyanafuwa. That is nutrition. Kati eyo koosi nafu ino mu by'obukulembeze. Oba toyidi budget bagikola batya, oba toyidi endagaano badikola batya, oba ozira kyoyidi mu leadership. Nabano bakaiti ngebu. Mumbere enfaano sene eyo ndikwenda obategeeza ninze omuntu omweteefuteefu obulungi. Eyo ensonga ngimaze. Mu byobufuzi bya Uganda Bikira Moses era mbibairemu
ndimu era nkabirimu mazemu emyaka 25 okuva nga nkali mwana muto nabingirira Kamuli wano mwaka gwa 2000 mu kiseera ekyo waliwo referendum eyajuba aba campaign baidye mu park awo nife bakadoga abaaliwo kolo nafuna side jempagira ey'oluuyi olupinga okuva ku olwo natandika okupinga paka olwaleero nkapinga mu 2000 Kamuli wano nali ntunda na buveera mu taxi park awo ni kulukuluba nga nsomera ku Central College awo. Okuva ku olwo wakabitawo emyaka 25 ndi mu kisaawe mbaire n'abantu ab'endawulo omugenzi ali Hajina Santege Sebaggala oyo baba wange mu byobufuzi omugenzi Dr. Semugerere omugenzi Dr. Sebana Dr. Kiza Besije Nobert Mao Kyagulanyi Sentamu General David Sejusa bona abo mbise mikono jaibwe mbayina ku itafali banina ku itafali. So ndi mutefutefu bulungi abantu abavunanizwa bangi abankozeku obulombolombo obwendawulo okuntuusa wano ndidde mbasaba kalulu n'olwensonga eyo mu kalulu kano kendiyisaba ak'obwemupi muzira muntu wundi ateekebwateekebwa bakulembeze bandawulo nga Bigirwa Moses muzira muntu wundi abise mu challenges edde by'obufuzi asibibwaku akoze atya abaire humiliated abaire atya nga Bigirwa Moses yasigala nga akaaliwo n'olwensonga eyo ndi munwevu ekimala okuboneka nti mbaka wa Kamuli municipality era mu bufuna obulala obwo mu kukubaganya ebirowoozo mu Uganda amawulire ga kampa ekirabo duusi wano mu mwezi ogwa January amawulire ag'endawulo gampa ekirabo ekyokukubaganya ebirowoozo ku nsonga d'ebyobufuzi mu Uganda nga ninze asinze mu mwaka ogwo guweire 2024 era ekirabo omuvuka ono kyagemye kirabo kino bakyeta awadi oba engule tuli kuwakundika ngula abantu bali kunumya bunumya emboozi engule eno nagiwangula e Kampala amawulire ga TV radio mu Uganda ne mu Uganda omukolo gwali ku Sheraton Hotel e Kampala bagimpa bankoba ati Best Political Analyst of the Year 2024 Award presented to General Bigirwa Moses, President, Eastern Revolutionary Platform. Mu kiseera ekyo twali tukalikola kibiina kino ekya Common Man's Party. Engule eraga nti omutwe gwange gukola bulungi. Era ensonga y'ebyobufuzi nditegeera bulungi. N'ebyenfuna n'embeera ya buliido. Tibyakwogera bwogere mbwagoluke beeta amaani agaba gatiya. Oyina evidence ki nze nje Kampala n'atoola ya award eno nakuba baganda bawonalebo Semujunganda onalebo Betty Namboze ekyo nenzo bakobera era okulonda Bigirwa Moses mu kalulu kano ojja kuba toyambye muyambe ojja kuba weetayire ku itafali eri amaani mu kumalawo obuzibu obayire okola ki obitamu kubanga nze olutalo nja kululwana basebo ne banyabo ndikwenda mumpa amaani nje ngogole irwalire eryo era n'abasawo ndijajayo mba meeting mbakobere program yange gye nina kubanga nze ndowooza bwe nfuuka omubaka nina okutyamya meeting mu irwaliro munda nina okutyamya meeting y'abasawo ni banansi bonabona ndete n'abakulembeze abatali bansambo ndala babe mu meeting omu okuva ku chairman 5 ni bakansalabe meya wa municipality ni bakansalabe ni ba chairman aba magombolola ni ba chairman aba LC1 tuleta twesibire wale munda tukubaganya ebirowoozo kwirwaliro lyaife lwakiriri mu mbeere enfano seneyo lole yeidagala bagitwikula olwaleero omulwaire yajayo ido nga wazira waire panado aye nga lole namba bagikoze eki bagirese nga ni gloves wazira aye nga badirese mu bungi nikakanyola wazira aye nga lole yatwikwira igulo irala ekyo tusobola kigumiikiriza paka li nadona ebiseera ekisande ekiri kuyirako
balijja atandika odisoloza ku musolo kobenga niwe mweneyo oba gundi bano balandiroodi oba tolilandiroodi. Ensonga eyo Honorable girambulula kwotya oba nagiwulira ku ng'eriwo n'ebyange. Tuyanza Honorable, amaina gange nize Matege kingemyeku zembe etegere programu nti oli kwogera wano mbaire nva mu idwaliro basaba oli banya bondi wa mukisa ino era nga ndi wano oluusi bwe ndogera bino mazigala agava mu maiso banazo omwami ono ebigambo byava okwogera bigemye kunze n'abonanga mu bakulembeze ba municipality omwami ono atukala ba municipality nina ebyantuukaku nze bansala ebiso 7 aye kesi yange tiyali ya wano aye byaweeraawo mulago natunda buli kintu nze kuba system yange balinga oba abantu obuto kuba naye ku mulimu wano enda yazimba yakoma eno mu mwezi ogw'Okubiri banfulumya 9 bankuba ojamala emyezi 6 bayizeeyo 9 aye nga balira obukairenga 5 emyezi 6 bejjawo era ye mulago n'atuukirira omwami oyo nkwebaza ino Honorable omutima guwandaga n'atuukirira mu ofiisi yo aye akasente kewampa kansobozesa okugula akasawo ako akantwala e Kampala okuclaiminga akasente kanga ka NSSF bwendi wansebo zena ndi ku obulemu kuba tikakola basala ebiso 7 ekyenda kyange bayimba kakizaayo omwaka ogwo omwezi guno omwaka guno basala endo kedai strongly kivinga dazi mbadanga bila munesigo ngati jangu ku interview ogenda kubeera ko lejjero bigirwa olwo omugobye kubanga abamanyi nti omuntu gwagenda okulizoninga naye wamaanyi amanyi buli kintu kyonna naye era mbasaba tumukwatibwa ekisakuluno kibi ki kyabakozi ndaba ne bana abaliyo atenda okulwa MP bigirwa gyali ajja kuzoganya jjajja obanga jjajja tokanga bigirwa tawangira jjajja ate bigirwa tawangira jjajja ajja kumujjako akaki akantu akaleete bigirwa kambawulire jjajja enkola yeze kati njagala njiwabule kubanga mbaddeko naye mu site kyamusi naye nakolako naye mu ofiisi ye nejjero kale kayigula emyaka egi nga ndi ne jjajja jjajja buli lw'omuwagira tali kuyamba jjajja talinza kuyamba kati amanyi nti kwezi gyali ne mubayita okuwa sente zisiriimu ngenda ne mugati jjajja zinanga ebintu bizibu nnyo tapa kubanga amanyi kati jeno bigirwa bwana agendayo amanyi nti kano kambazuulu wajja okuyitaawo essente aleete enguudo zammwe azikole na buli kimu naye kakati ono wamu wayita mu kokasi n'atuula wali n'asirika bwati jjajja tayinza bbawo ekyamukyaya Kadaaga kubanga Kadaaga akayalira ebyebusoga nga tayagala bikola kakati ono omubaka wammwe tasobola kujjayo wadde entumbi ebbiri mujja kukanula amaaso mugakanule ng'embwendwaziza ginnaayo anti buli emwe batasobola kwejjanjaba wefunulako eri erwadde egigamba ogenda nti ŋŋenda naye nga tosobola giwaaki tosobola giwa ddagala naye bigirwa ajja kulenga jjajja era jjajja abudde mu kizibwe munamugwendamulaba basemujuŋŋanda mutuukeko mu bifo ebirimu abaopposition ab'amaanyi batali bana batamanyi kwogera bulungi jjajja akozeeyo nnyo lwaki atya abasajja bukujja mu parliament okufuukira ekizibu abakoledde naye kati eno nze ntunula munisipaali kibuga nimulinga abali ku kyalo munisipaali ebitunda ebyo nebyo kati genda nabasajja zembeewo aliwafeeka sande eri tawuni kanso wonna tuyira amasanyalaze mwebaze maama Kadaaga naye mumuwaaka lu oyo omukazi alwanye era singa si Kadaaga singa musoga tetubyogera nako mukama abeere namu abamemba ndikirize chairman ndikiriza okusalira abafuzi n'okusigala mu ofiisi batuwa akawunga aye nga maani gani aye bw'abanga bingi byagire ng'akola era nga bw'anaasobola okubainonola aye bw'abanga yasobola okukola ekikolwa ekyo ekyo bwe tumuwa obwesigwa tasobola ekola bisingawo banyabo ne basebo ndibasaba nti esente liri kwida bali kwida batuwa 10 meka
mwirabiranga enaku nga 15 General Bigirwa Moses ninamba ndala bangulu otekoya tukakola ki ira wetyamire mwebale ino mwebalire irala aye mudakika oba wali wakabite ndakika ndo musavu nga bakamuzala bakawati Bigirwa adesechi oxygen akana kankaye kanamba ndala kuko obwana kuki oxygen so zibudire nkalinga ku ntimba ngoti ndiringa kujeno so nakuba nti oba nkola ki ndina kwogera ndi wambega noze najja kunikusaga ati nga nisaba obuyambi bakawati oyo woife tibakola ki so bana nze nsaze wumire sana fumpagira ndi tano tumukubira ku munga babana sawa dino ndibaletera omukuru personal assistant lini bandi lukavuma idosabira omukuru akalulu lini bandi lukavuma uyo ayi nga nenda bategeza nti tusibire kyefe kibe kitya abazo gali nti omulinano gwokyaningi kale nayanza sewe musi abataka b'ekyalo kino basebe ne banyabo mwebala okwida mwebala okwenda General Bigirwa Moses nze ninze Kavuma Badiru na ninze chief personnel wa General Bigirwa Moses mu byobufuzi bye tuli mu wano mu Kamuli tuli wano tuli mu season saawa eno ey'okusimba kiriyo oliwe mweno okubona itaka lyojo okusimba ku ensigoyo obona bona akungula oba tokungule era saawa eno kiriyo oliwe okutya amaweefumintirize nti season eya wanasiga nakungula tyakungula bwe tiwakungula n'ekiseera twetereze tusige ensigo ku itaka eritajja kutukozesa loosi ekibuga kino ekya Kamuli mukidi bulungi nti olwaleero mu kibuga wano tusobola kutambula nga tuze abakulembeze bansa tusobola kutambula nga tuze abakulembeze basobola kutuleetera nkulankulana mu kyalo muno omukulembeze okumutiikinga okozesa eddaki sekendi ndala ekijja okozesa waba ng'otiikinze irwaliro irungi oluguudo olulungi ebyenfuna ebirungi oba obutabifuna mwikirize ku luno mukuzigula era twali weene wano nga tukaali mu BNUP weene wano wetwayogera jeno yaba inonola ensonga mwenda manifesto yekwolo yali mu ensonga mwenda yadiba inonola bulungi nalooza nti mu butuufu singa tuba tudiwuliriisa bulungi netumuwa akalulu ensonga edo dijatugasa mutyo mwakola kwola tubebaza nti eno twafunayo akalulu aiti tikawera kututwalawa mu parliament tuli basaba kuluno tukubyemu emirundi emeka ebiri mugeziza kube mutaireyo mu bweyina ebiviireyo nze ntera okuwaako abantu ekyokubonera ku nti enumba eyo singa ebaawo ng'erimu omusaadha n'omukazi enumba ere yabanga eri omukazi yenka gakasa bulungi ebitambula eri ewali omusaadha n'omukazi tino ebitambula eri awali omukazi atya omulala muyikirize enumba ya Kamuli municipality mugiteemu omusaadha ng'ayitibwa General Bigirwa Moses tiye eryantama ensonga adiremeraku ng'otwere ku Right Honorable alitwala Kadaga omuntu atukiikire mu nsonga da Busoga ne Kamuli municipality eno ezirawundi ni General Bigirwa mumubona ku TV edendawulo adibaaku radio edendawulo adibaaku aye nga inonola ensonga editugema kweno obusente buli kutambula oba butatumalira biseera bingi katoolewo oba oliawo aye nga ku lunaku lwe nga 15 January tulonde General Bigirwa Moses mumuwa akalulu ajja atukiikire mu parliament wale e Kampala nga Kasa municipality munamukoze ekintu oba olia kye tujja okusagamiza emyaka emeka 5 nga titweidusa mwikirize ku luno tulonde n'obwegendereza bali mu bangi bali 7 wona bali bameka aye iwe baba yidi wano nani yayinonola ensonga ekugemaku ayinonola ensonga mu butuufu ng'ensonga gyali kuyinonola abwana abagigemyeku ojja kugifunamu ni nani kubanga wano waida tinifa tusembyewo okuyida wano era tinifa basoose okuyida wa buli yaida ali kuyida wano n'abajja okuyida bajja kuyida wano iwe tyama owulirise
okoba oti ono ali kunsaba akalulu kituufu yes aye ensonga kijaja okungemera ku emyaka emeka mbe nga ngifunyemu n'owundi ng'afunyemu nga tuviire ku busente bwe bali kubita nabwo obugomasi bwe buli kutambula embeera eyeri kutambula ng'eyo tugiviireku kuba egomasi bagiwa muntu atya mulala n'ajja nayo tebagiwa kyalo kirama tibwe kiri aye mama bagiira ogikuwa obaire obitamadu iwe obaire obitamadu soba ne tulonda omukulembeze ow'ensa atajja kutusembya gye noyigirwa Moses nze nkakasa tajja atusembya bana jeno tiwakwogerera nanibera embyogera yeti nizo gwe muli kwenda zeneze kubisaabu abako obutontono okwongereza kubananga abavanu muyikiriza olusaniya lutukulembere n'akabonero iwe toliyingira kindi liyingirira bwongo bwa muntu liyingira ebimuvaamu weba bikugasa mutiikinge weba tibikugasa oyo mukole ki mweso niwo mana nti yali kwenoneza bibye ebina ebigambo byange nze nsaba Katonda abakozese nga 15 Januari nga 15 omwezi ogw'oluberyeberye ja oide wanu wolondera mpola mpola mu box ojja kuba watya gwe wali yako akasente tajja kubona nditegerekeka tajja akola ki wallahi nkuka kasa tajja kubona iwe soba mpola oje wale ononye bigirwa Moses aliwa ate ku ballot paper aliyo namba ni namba etya ni namba ndala nasooka ku ballot paper muyikirize mu akaluko olwo tusobola okufunamu n'abandi babenga bafunamu mwebale ino mwebalirala Katonda abatukuumire neyanza omukulu Dini Badru Kavuma zano olisaba zena bwensaba nti wo kuba n'abesembye omusanve tabaye afirwa muzaire ate kayiba muwe wabo sympathetically mbu afirirwa be fyo tulisaba Katonda ku 15 tuwani jeno igiro ko musada waitu yena mulekwa tiwe kiri basabo nibanja bonenda awoma ku batusaku omukulembeze waife oundi ngate natwala abali ku obulemu mu kibiina kya Common Man's Party timu lala n'omukulu mukama waife Edison Mukembo idosabira omukulu akalulu ate wena abantu bakwesonze toyanza kale neyanziza omukulu Kyemba Daniel afuba tukamuloko gwe nankulyaku amazima gali nti nankulyaku mutukoze bulungi kubanga ezirawo ndi ali janazanirayo byabufuzi byamaani okutoola ku buli omu yafunye lwemba lulala bali kwemba jeno bigirwa Moses abataka muliyo mwebale kuida kunga bigirwa kunga jeno kunga olusaniya kunga okulya kunga omutyere kunga abandi balikoba zena tyemeira ndi bawulirisanga ati baba malali okwogera jeno atugabire ku sente nakuba nti banange mukaina awulira mukulu itulye yetwise abantu mwatandise irolowooza ku lusaniya olusaniya lwida kunyoka aye mwikiriza olunaku lwa leero mwetwika obubaka bwetukoze eki bwetuleese buli lwe tuyida wano bakaire bange ni baganda bange ni baaninazi tutalowoozanga ino ku muntu ajja atuwa imeka tusooke tulingirire omuntu oyo ava mu bigambo ki so nendo bebaza olw'okwida kwemwe aboogwo omuze gweibye buli yetukubalaale batulondoola oba balowoozanga bati timwide ate ife twabakoba nti imwe abataka bwe mujja tibeida ife bwe tujja beida muki mu bungi aye buli we tukubalaale babisa obumotoka batyo oba bakeberanga ki beniye batwagaana nga tuli kwogera ku mizindalo batwekuumira eyo mu bikuubo era mwawulira nti twakaziika ku bameka owundi twamuziika Butangala owundi twamuziika Kiwoleera ayesimba okubwameeya ku kaadi ey'olusani yabaamu kuba yeena mizibu alina misambi eyo ali kupooca na biwundu keeri eriyo munaife tubeere tulijja kwida naye gano munakwedo wakabiteena ku 5 yeena baamu kuba eriiso wano aye Katonda alina ebibye ng'eriiso tiriivuemu balina we bagemya baleka okuba eriiso lino ekintu kyakuba wano kyasala wano saawa dino wano bamutunga buki butunga aye ekyo kyetuliku kwida ye muli kuba inongola kutuwaki bale niwe banaalwana eiza batuuke kuna munswa aye na munswa mwena akaaliwo niwe banaalwana batya niwe baneeyita bameka
mujajo maliriza nga imwe abataka mukoze ogwo imwe akalu muteire mu bokesi mukawire General Bigirwa Moses. So basebo ni banyabo ife kitutambuza ki mwidye nga mulonde emyaka mingi aye nga timufuna mu bakulembeze be mulonze. Lwaki mubeere timufunamu tibe bakobera bye bajakola beira babasibe ekitambala ku maiso yeira wano yayavula yabakoba ati mumpe njakola aye nga ali kukoba ati mumpe njakola byali ijokola abikwese inuma tasobola abibakobera akanyanga mumpe njakola ki njakola iwe mama oba baba ali gano bwokere encho nokawo omululu akalulu ako nokawo omuntu oti noyo akukobya ati mumpe njakola aye nga takukobeire kyajakola bwomala nga takoze omubandaki era bwagemana omuzindaalo nga abantu bakungaine gano katugeze waliwo munaife gwe tuligerekera afiire n'omukoba oti watutama golola aye ni oli kumwasa ezza kyoligeera ku budulizi nti omubako oyo yatulimba ekintu gindi kyova General Bigirwa yakobya kijja kwetiika mugugu mungi gwa nsonga kanje abatakambako b'ensonga ditya nenjo bakolera kyonka ku nsonga edaisatu imwe mulinga mu bakulembeza abali kwida ye muli abesimbyewo eri yali tolayo ku ensonga egema ku muntu owansi bakaire bange nibani naze nibaganda bange tulikikomyawo ogabanga akalulu ku mutwalo tulikikomyaga okugabanga akalulu ku 15 nti olwokuba ole na yampeiremu n'olwekyo olwokuba na yampeiremu nze kanje emuwe Bigirwa yakonye ku nsonga endituluma aye tiyatuweire ku kasente nze kampa yatuweire ki esente tina ekikulu obulamu bwona ekikulu omuntu ayogeire ku kigema ku bulamu bwona ekikulu omuntu ayogeire ku bigema ku byenfunayo n'ekikulu oyo osobola okwemerera wano wamubanda direct mu lujudo lwaki olw'abantu General Bigirwa yo nga amaze obita kubaka bwa parliament yayogera ku irwaliro abatakati mumubona nga yoko omulundi waire mulala mu irwaliro ojja muswaza mu lujudo olw'abantu era iwo jasaba akazindalo ngeri ogwaidi okwogerera okumba oli jabisa mu General Bigirwa Moses gali ngendogera ya leero bweri nti watulimba wano nti ojatuterekeza irukungano lutya lulala oyobo omaze omuswaza abine abantu yebaida nibayavula wano nakusaba akalunga byajokola abikwese inuma ezira wo mubandira so tuliba saba basebo ni banyabo muikirize ku lutu eno tuzibirire ngazalo omusana ate ngazalira mu lwangala zibirira mukaire gangali wano muganda ngali wano oluna ko olwokulonde na kwedo mwezi nga 15 otalowooza bintu bindi oberi yayakuwa emitwalo ebiri singa ensonga Bigirwa dali joko na kudi kugema ku 15 ogwoluberyeberye zibirira omuwa akalulu obona asobola otuukiriza ensonga edo oba yayogera ku buki bwogere mwebale kumpuliriza ninze Mukembe Edison twewayo ofiira mubanjo otinte kubanga niye bali tukuba kubana ife abandi tukasonga busonge kubanga olutalo kalikola ki kuiguka olutalo najja luiguke metwakoba nti abawoniyewo nabo Bigirwa obise family direda afiirwa abantu beibwe mu lutalo lwo obambi otya ayengera yena akalibita abaana baliyeyo balibo nabone baganda beife abandi bafiire balesa abakazi abandi abaana 5 owundi yabeire n'abaana 3 so mu level oti neyo akalutika kutusanga ku level ya kulowooza kuita ki kuita mwino oli kuita gaki mwebale ino basebo ni banyabo mwebale kumpuliriza toyanza baba Mukembe Edison abeo jana abeo ayinga ba mama tufumintirize muko musado oti mwidi ateze bana katwewe twesinge bwesinge jemuli mutuwola akalulu kano osobola omala wiki nga tomboine ate okumala wiki nga tomboine muwami oyo ate omukyalo ole je nasazewo yakawatambite n'abantu bemwidi obuki nga nibonanagana n'ekibokisi ekyenana njakisa nkole kuki ku nsonga yo ekyo nena kukobera mamu bababa nti ife tujja kulekulira kyova je nasazewo abite niife akaire kano kene bamama ni bababa mpoma kubategeeza nti nze niwe nayogera ebyaga biti asobola kunuma kusinga mu bwezi bwe kiri ngenda kubatuusa ku omudingu waife General Bigirwa Moses akaire ni kano kene ede eitanye ensonga de jana abeo umukubira ku muzira banange kale baba General Bigirwa Moses akaire kano kene ida owaye n'abageni bo
abakyala mubeewo. Abakyala ba Mulamba mwebaleine emirimu gye mutuusaako engalo. Tuli basanufu okubaagaana, tuli basanufu okuyita okuwaya kuniimwe, tuli basanufu okutwaniriza. Maama kansala webale tukulembera kutuusa mu muluka guno. Mumuyembe wano ndidiwo bulungi. Guno tino omulundi ogusoose okwemererawo okusaba wa kalulu era tiri muyaka kubata mu maiso ag'abataka bano. Aye nga nkali kwogera bigambo bingi kampe ku muganda wange Kwezi Robinson abalabuseeku ate ze nandidde ndogera obugambo obusembayo. Sewo neyanziza nnyo Jeno Bigirwa bane mujja kunsonyiwa nze manyi Luganda. Luganda lwensobola. Kale nno kansala waffe atukyaziza mu kitundu kino, abakulembeze mwenna ab'ekitundu kino basewo ne bannyabo mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Kwezi Robinson ndi musajja munnamawulire ndi munywanyi wa Jeno Bigirwa. Mbeebaza okuba nga muzze mu bungi bwe muti. Nenebazaako ensusu abaana abataawo. Abaana abato munnange babuvunaanyizibwa nnyo. Era ffe bwe twali nga tunoonya akalulu eyo mu Buganda, abo be tuwa buno bu handbills. Ogenda okutuuka ewaka nga bujjudde bwe buti. Bwe emikono tebagigwa, tebagwa bano abeesimbyewo buli wamu batuukawo. Naye ate abantu abakulu abandi badde bagenda ne bawuliriza eby'ensonga, bo tebajja kuwuliriza bya nsonga. Babeera eyo, ensi n'ebanyiga nga obululu bugenze, kyokka ng'omukisa gwabwe gw'okwerondera abakulembeze gwabayitako dda. Si weewaawo? Abaana abato batuleetera obufaananyi muyinza n'okuba nga ne bamwe babuleeta n'obulwako gw'olonda, naye nga yakuleetera osobola okufunako gw'olonda. Kale nno kino ekiseera kyakwongera kwetegereza abantu abeesimbyewo. Jeno Bigirwa ayina abantu beyeesimbye nabo mu kalulu kano ke tugendamu. Naye olwaleero muli mu kigezo, mulinga abaana baffe abatudde ebigezo ebimalako omwaka. Muyina okwetegereza ennyo n'okutunuulira ani omuntu gwe tusaanidde okuwa akalulu kaffe emyaka 5 gino gye tuddako. Si weewaawo? Bamaama wano mwe musinzewo obungi okusinga abaami. Ekitegeeza nti nno mwe mwagala nnyo okufuna enkyukakyuka mu mpeereza y'emirimu okusinga abaami. Kaakati bwe buba nga mwe musinga okunyigirizibwa, kubanga nze omusajja sigenda mu Leba, sizaala. Newankubadde nzaala mu ngeri endala naye sigenda wali mu Leba. Omukyala yagenda mu ki? Naye mwenna abagenzeeyo mu Leba mu kisanja kino, kiki kye musanze ku ddwaliro? Ndowooza tekibadde kya mulembe, tekibadde kirungi. Naye tugamba nti nno mulonde omubaka gwe mubeera naye, mulonde omubaka gwe mumanyi amaka ge we gasangibwa, mulonde omubaka gwe munaakeera okusanga. Ababaka baffe nze bwe nali nga nzimba mu kyalo nange naye simbawo kote mundaba kunoonyeza Jeno Bigirwa kalulu. Nali ngenda kuteeka ekikomera ku nnyumba yange. Ne baŋŋamba nti kono kiteekako ekikomera. Abantu bagenda kugamba nti nno nti omulaba yeesibyeko ekikomera tayagala tumusisinkane. Nendekawo nga kyangaala bwe kiti. Ssaawa 11 nga abalonzi bankeddedde ewaka. 11 nakeberanga mu kadirisa bwe nti nendaba nga 5 6 ogenda okulaba nga bawezeeyo 10 tebunnakya. Naye nga buli omu ali mu kakuukuulu ke atunuulira alabe omubaka gwagenda okulonda ali atya. Naye bwe namala akalulu kati nateekako ekikomera. Abakulu baleme kujja nnyo nga ate era tebakyajja kubanga saayitamu. Bajjanga luli nga honalebo wano ogenda kuwangula. Naye ebigambo bye byagaana konzo walina nka nteekeko ekikomera. Anajjanga wano nja kumanyanga nti mugenyi wange. Naye lulinga n'abagenda mu tawuni okukola emirimu gyabwe nga bakyama ne bamala okunywa ku buugi n'emigaati ne balyoka beeyongerayo. Naye kaakati Jeno Bigirwa ntuuse wakaawe mwana wattu nga tegwali kikomera. Musobola okugenda ne mutuukayo nga bwe mukola ki? Mugende mwenywera akacyayi muve mu by'okuzannya. Emigaati gibeerayo wa Jeno Bigirwa. Buli kintu kyonna. So muve mu bantu abatasoboka kulabika nga munoonya abagenda okubakulembera mu kiseera kino. Mufube nnyo okunoonya omuntu, okulonda omuntu gwe musobola okutuukirira n'omubuulira ekizibu kyo. Mu abantu abali eno ekizibu kye mulina mutiisa abantu amaaso.
bwe mulaba omuntu ow'ebbeeyi namuga nti oyo gwe tujja okuwa akalulu naye osobola okukonkona ku mmotoka ye nga sendabirwamu n'oyogera naye bw'obanga tokisobola lwaki olonda oyo amaama gundi ti tugenda kukuba akalulu ogenda kawani ngenda kawa gundi naye osobola omutuukirira nga bw'otuukira Jeno Bigirwa ekyo muyina okukitunuulira bw'obanga omuntu tosobola kumutuukirira ogenda kutuma butumi then oyo tomulonda oyo si wo oyo ayina kiraasi ze ezirina okumulonda abantu abamu mugenda ne mugoberera abantu abagagga ne muga nti gundi agamba ki anti ye mugagga wa kuno yasuubula emmwanyi kakati eno ndoza musuubula bikajjo na muceere yasuubula ebikajjo agenda kuwani nti agenda kuwa gundi mwena ne muwa oyo naye oli yakutula naye eddiiru gwosobola okukutula naye eddiiru bwe mubanga temusobola kukutula naye eddiiru lwaki temuwa omuntu gwe musobola okutuukirira ye Jeno Bigirwa. Jeno Bigirwa muntu w'abantu nze ngenze ku ofiisi wali tusanzeewo omukyala bambi ng'alina omwana mulwadde ng'omutwe guno gwonna gwonna gwajjula amabwa Jeno bw'atuuseewo nenga nti musajja wange ng'ali ku kizibu kubanga nze nabiyitamu dda abalwadde abaalwala emyaka emeka gyonna babakeezanga waka wange nenzijjanjaba abantu nempulira nga nkoze eki nga nkooye nenga nti kakati bwe mulabye Jeno Bigirwa nga bamumuleetedde yavunda omutwe nengamba kati Jeno ali kuki nentuulaawo ku katebe ntunuulire omukyala n'amugamba munnange nzize wano omwana mulwadde omutwe gwavunda Jeno Bigirwa n'ajjayo ssente n'azimuwa n'amuga nti Jeno owulidde bubi ti omwana bamusabye $5,000 ko Jeno nti ezo zenkuwaddeko koba ogenda naawe oyiyize nayiya ntya ayagala Jeno zonna akole ki azimuwe kakati tasobola kugenda wa mubaka we gwe yalonda kubanga yakyali omubaka ow'omukisaaka ate mukitegedde era bw'anaakonkola basooka na kulingiza mu katuli ani oyo naakoba ki mugamba agolole nga akola ki naye kakati Jeno Bigirwa tannaba kugenda mu buyinza naye batandise okujja kubanga atuukikako gw'ogenda okulonda olwalira atuukikako mulaba obumotoka muno bwetala tebwetala nti kubanga bubaagala nnyo bwetala kubanga bwagala obbasiriwaza bo bamala okufuna bagende bafunemu emmotoka yange twagiraba nagiteekako ebipande nziriza ssente zange kubanga bo basuubuzi babyabufuzi naye nga basuubuzi babyabufuzi kubanga mmwe mubatiisa amaaso muwe omuntu gwe mutatiisa maaso ojja okusanga Jeno Bigirwa omugambe nti Jeno nakuwa akalulu wali mu kiyembe watusanga akalulu kange nakakuwa n'ogenda mu paliamenti nzize ate temuleeta bizibu bingi bannange omuntu najja nga zonna ssente ayagala gwobozimu bannange ssente ziva luddawa kakati gwe jangu n'ebizibu ebitonotono omugambe Jeno Bigirwa omwana bamugobedde emitwalo egi naye nzize ninawo egi mpa 2 ngende nsasule fees omusajja ajja kukwata naye mu nsawo ng'alaba weerwanako 2 agiteekeko akole ki naye nammwe abaami mususa okubeera basseddume munansonyiwa n'abaami munansonyiwa bannanga abaami naye sirina kyakukola bade zina ensonga nkulu nnyo zina ensonga nkulu ki abaana abakyala bano bambi be bagenda mu babaka ba paliamenti nze nange nayinako maama wange muto wange yali agenda kukola bibuuzo nga tugatta taata kati maama wange omuto n'agenda omubaka wa paliamenti n'amugamba nti omwana talina ssente za registration honorable nankubira essimu naga nti mwami kwezi mukata wagenda kutula senior 4 tebalina ssente za registration bali wano mu ddiiro nemuga nti nno mwagala kutuswaza linnya emmotoka ojje Kampala ono ne ssente fees ne ssente za registration kakati abasajja tulekerawo okufuuka zisseddume eziwakisa obuwakisa ne zitambula wekitegedde naye tutwala obuvunaanyizibwa n'okulabirira awaka bataata siwe waawo sibanyize naye tuleme okubeera zisseddume eziwakisa obuwakisa yo neetambula nesanga ne wali enduusi nayo newakisa nevaawo yo tefaayo kulabirira naye tulabirireko bamamba bano mubalaba bonna bonna buli omu akutta omwana naye oyinza okwekanga nga bamamba bano batoba n'abaana kyova balaba Jeno Bigirwa yataddewo enkola
ey'okuyambako abakyala mu kisanja kye kino. Bannange njagala muwejjeno bigirwa akalulu. Temuti akalulu ko kanene nnyo mwana wattu. Akono mama akalulu ko kenkana n'akange obuzito teweenyooma ate tebakutegeerera. Abo baagala okutegeera bagambye nti nedda nze njagala omwana omulenzi ono anyirira alinga ekinya bwe ngenda okuwa akalulu. Siwe waawo temwenyooma akalulu ko kanene nnyo kayitirivu. Olaba ne President Museveni kamujja mu State House najje n'akanoonye mukayita kakuzannya naye mwe ne mumala gagaba akalulu kusirinyisa olukumi olwo. Era omwami n'akugamba nti nno maama gundi bw'otaawe gundi kalulu nga yatuwadde wano olukumi ojja kungwako. Temubanyega abaami mwe mugende wali bagambe nti nno tugenda muwa akalulu naye bw'otuuka wali ng'owaani ng'owejjeno bigirwa akalulu ng'ayitamu nga tutambula. Abakyala babakiikiridde ebbanga ddene ndowooza emyaka nga 15 mukiikirirwa abakyala wano mu munisipaali. Kakati mukyuseeko muteekeyo omwami. Nze jjeno bigirwa kyemmwe njogedde nnyo naye era kanjogere sina kyakkola kubanga gwe gwandeese navuza amafuta mangi nnyo okuva e Buganda okujja eno. Njagala mbabuulire ekibalemesezza okukulaakulana wano. Pulezidenti Museveni amanyi nti nno muli bawagizi be. Ffe tulina olugero oluganda olugamba nti anammowuwe nti katusooke tuwe ki ab'ebweru. Kati Pulezidenti Museveni amanyi muli babe. Era mwe tayinza kubawa kantu konna kambabule temusobola kukulaakulana. Era maama Kadaga badde akayanako mulaba ttekeze bamukubye etteke mukazi wattu kaakati ali eno ku Luserenju bali bwe bali ebifi kati maama alengera magumba. Kati omuntu yekka asobola okulwana ne Pulezidenti Museveni n'abasikirayo akasente ye jjeno bigirwa. Bano abaliyo bano be mutaddeyo naddala bano ababaddeyo tebasobola kwogera bannange. Ekyo njagala nkibabuulire. Abakyala abo babeera eri mu kumwenya bumwenya ate bwe batuuka mu paliamenti tebaagala nakukolola sipiika kubalaba nti ayinza omulonda nti gwe baako kyoyogera kaakati n'okukolola batya. Ne mubeera n'omubaka emyaka era kati ngenda kufuba okugenda ewa Kirk Parliament nzijeyo ekitabo ababaka ba Parliament kibateesezaamu. Bwe mulisanga ng'omubaka wammwe yali ateesezaako nja kubawo wano akakadde ka siringisi. Tateesangayo wadde ekigambo n'eki kubanga n'akolola bamuwandiika nti omubaka w'Ekamuli munisipaali Moses Bigirwa yakolodde ne kiyingira mu Ansadi naye owammwe wadde n'okukolola takolola kati abasaba kalulu kaaki. Kakati ne bano abalala abazze abakutte zikaadi babasaba akalulu kaaki. Pulezidenti Museveni ayagala muntu alina kibuli. Bw'otaba na kibuli takukolera. Constituency zonna z'owulire z'abasemujju Nganda baani zonna zitemagananga mukene kubanga pulezidenti atya omuntu amuvuganya atya omuntu alizoninga. Naye wamwe tewali ayogera tewali avuganya olugiranga nti ababeeka muli baffe katusooke bano abo mubalike nga mwe musigala. Ffe waffe Kasanda eri Essingo ebukuya tubadde tuwa Pulezidenti Museveni ebitundu 99 ku 100. Naye mu Uganda ng'oggyeko Buyende kubanga ne Buyende ndoza ekkubo batandise olikola. Naye ffe tumaze emyaka gyonna tulina ekkubo ebbi ery'ebinnya. Naye lwakuba nti Pulezidenti Museveni abadde amanyi nti ewaffe awangula 99. Kati akalulu akawedde yafuna 5. Bwe yafuna 5 kati ekkubo baalipimye bagenda kulikola. Kubanga naffe twekalakaasiza ntuga nti tujja kuwa kalulu musajja gwe tuvuze emyaka gyonna tuli mu nfuufu kati kubo balipimye. Kakati jjeno Bigirwa wanagenda eri n'amuteekako ekibuli mujja kufuna ssente bajja bakolera. Naye bano be mutwalayo ba yes abatosobola kwogera Luzungu mujja kufa nabo. Bannange nsaba n'obuwombeefu muwe jjeno Bigirwa akaki. Olaba ffe tuvudde mu Buganda ne tujja eno okubasaba akalulu mutegeere nti eno gold musajja wa buvunaanyizibwa. Nze nandibadde ndiwo ffe Essingo nnoonyako Essingo naye kakati ngenda nentunulira nenga nti ffe mu Buganda twaleese abantu abatasobola kwogera Luzungu be tubawadde kaadi.
kakati bwe tubanga tetwawadde abantu bakimbuyege kaadi kati tulina okutobekamu bano bakagezi munnyo batuyambe. Abasoga temwenyoma muzaala abaana abagezi. Era nze singa mbadde sirina nsonga eri nange nandizifunye omusoga ne muzaala muzaala abaana abagezi abazibu. Owulidde? Bwogende mulago badokita bonna basoga. Otambula omu wokubiri muki muli bagezi naye muleme kwekuba njawulo. So tuwejjeno bigirwa akalulu abantu bonna abanajja okubanonyamu akalulu mubawulirize. Muwulize nejjono bigirwa mulyoke mugambe omuntu omutuufu ddala alina okutukiikirira yono. Mukama abire nammwe. Kale oyabayire oyabayire mugeni waife okuva e Kampala eyo ngemuwulire basebe ne banyabo katujje ku mulamu ogw'olunaku. Sebo mwami Kwezi webale ino webalirira obugambo bwotuswireyo. Webale okubuulirira abazaire abali wano abaami n'abakyala. Olwaleero twidye mu butongole okuwayaku n'abataka ab'omulamba nga ninze akulembere ttiimu edye wano era nga ninze Jeno Bigirwa gwe mwidye obulungi. Ndi musanufu okubaagaana. Tubaye tulwire okuwuliziganya aye nga tubonagana mu bintu eby'endawulo, mu bizibu, mu bibiina, mu kyaki ne mu lines ed'endawulo. Bati olwaleero nkobye nti kandide mu butongole tusobola okubasaba akalulu. Ku mulundi gule naida n'ensonga mwenda ndikwenda okwebaza abaadiwuliriza era nadoogerera wano. Ndikwenda okwebaza abaadiwuliriza nibampa akalulu wene tikamala olw'okubanga ddaali ningi ino kulu nadisazeeku nadifuula 3 direme batawaanya kulowooza ku ino nakufumintiriza ino. N'olw'ensonga eyo tijja kukutawaanya ino, tijja kukunafuya, tijja kukulumya mutwe. Nja kwogera nsonga ddene 3 donka. Aye nga kaali dituukaku nenzo bategeeza nti kulule naida wano nali muvubuka ino nga n'obuwulu ndi muwulu. Aye njira okwira nga ndi musaada aliku n'omwana n'abaana n'omukyala era nga ndi musaada mufumbo mwene ow'empeta. Ndi Petero, ndi member of Fathers Union era bangayitira wale ku St. Mark Church. Era we navaawo najja wale Buteekanga primary school we twakuba ekidaala. Nezo bakobera nti ndi musaada aina amaka enankulyaku mu zoni y'e Bulongo gye nsula buli lunaku era yenviirira okwidda wano. Tirinawo wonka nina office mu tawuni wale nga ku Kabulistan era mu bantu bendivugana nabo ninze zenka ina office mu tawuni muno. Ninze zenka bwe batondagaine waka osobola okundagaana kuki ku office. In fact we munaaba mumpaira akalulu kano ndikwenda kubawonya abakulembeze bemunoneza ku masimu. Abakulembeze bemunoneza kuki ku masimu. Ndikwenda abawonya abakulembeze module eyo. Omukulembeze oteekwa okuba ni address abantu we bakwagaana oba ewuwo oba office. Ayo office nesinga amakulu kubanga awo tuba tukolerawo buli kintu kyonna kyonna ekikola ki ekyetaagisa. So ndikwenda abawonya abakulembeze module eyo. Eyo ensonga nga ngimaze nenzo bakobera nti kulule naidira ku kaadi ya manvuuli
bati manvuuli obufumbo bwafa nabuvaamu. Era ndidi wano okwetondera abaakosebwa mu nsonga eyo nti banange munsoniwe, aye obufumbo bwanemerera nabukola ki? Nanoba. Ensonga daaliwo mbitirivu era tinedindeesa olwaleero kuba ddinza otumalira obwire bungi. Aye nga mwedi nti obufumbo bulema, zeena bwakola ki? Zeena bwalema. Aye ekyomukisa omulungi nti nkaalibigirwa Moses omutwe gukaakola, era bye nandikoze oba oliawo nga ndi mu manvuuli ndikujja nabikubisaawo emirundi 2 nga ndi ku lusaniya, kubanga wano ku lusaniya ate netegeererawo wazira ntegeererawo. So kyenenda kyenkola ki? Kyembolera irala nga nekigasa omuntu wa wansi kyentaaku amaani. N'olwensonga eyo obulamu bwakyuka mu butyo. Era bukyanga nva mu manvuuli nintandikawo ekibiina kyetwasooka okweta Eastern Revolutionary Platform. Mutwale wale. Paka olwaleero buti ninze Secretary General ow'ekibiina kye beeta Common Man's Party. Secretary General. Bukyanga nfuuka Secretary General, waliwo era ebintu ebindi byentuuseeku. Era Kampala eyo banamawulire abo bakwezi awulo dampa ekirabo ekyokuba nga ninze omusunsuzi ow'ensonga ed'ebyobufuzi mu Uganda gwe tweta Best Political Analyst of the year 2024. Omwaka oguweire amawulire mu Uganda gansiima gampa ekirabo ekyo. Nawangula abantu b'amaanyi mu Uganda, babaka ba Parliament, nawangula abantu ababeere mu byobufuzi okumala ebbanga, barumushana bani bonabona ba Honorable Asumani basaalirwa, ba Betty Namboze benawangula. Yatiddirwa kitiimu yange tesoboire etambula na kirabo ekyo, twali kirazeeku abataka bano baleme kulowooza nti ndikweyogeza zenka. I should actually because this is not the last day for the campaign. Basaba ne banyabo eyo nga tuviireyo tubaire mu kamuli muno mu mbeera eddendawulo. Nze ku mulundi gule tyabitamu era tyajja mu kooti era ezira gwe naniigira nagumiikiriza emyaka emeka 5 era diweereku. Wabula mu mbeera ey'okugumiikiriza waliwo embeera ebaire wano gye tubaire tuwangaalira mu etali nnungi nga nze ate tyagitya njendigiire mu nalwana nimwe. Muganda wange aba yali kwogera ku kya oxygen wano, aye aba etakitoireeyo bulungi. Ensonga ya oxygen bwe twali mu COVID wano nga tuviire mu kalulu, eirwaliro lyaiferire lyawaamu oxygen nga cases eda COVID ningi ng'abantu bali kufa. Waliwo twaziika abantu 6 Namisambia, waliwo twaziika abantu 4 ebuwanume lunaku lutya lulala ng'abantu batandise n'okwemerera ku njira nga mu butuufu enkomerero eri oti ekoze eki etuuse. Aye nga nsonga ntono ino oxygen nga nekoze eki nereesa obuzibu. Basebo ne banyabo natambula mu tawuni omwo idduuka ku idduuka nasolooza esente 10,000, 20,000, 50,000. Mu wiiki ndala abantu bantaamu obwesige naweza $4,700,000. Just 1 week nayongerezaako $1,000,000 ginali ndinawo, najja Kampala nagula oxygen cylinder nagireeta mu irwaliro awo, nagigemya Dr. Oduku ne yali atwala irwaliro eryo mu kiseera ekyo nga bakulembeze bonabona bekwezi. Ono mwali nazo wa wano abali mu maiso wano nga yejirire Kampala nti yabisemu aliko erira mbere Kampala ali ku TV. Mwali nazo le yena eyasigaza flaga nga yena yesibire mu mayumba eyo tayenda kumana kuba tabisemu muki mu kalulu. Ninzeze nke yasigala nimwe ni mobilizing olutawo lwa oxygen ni muleeta wano okuva linaleeta oxygen ndiko ndo bategeeza wale mwirwaliro wale besootinga buti oxygen cylinders diriwo.
kubanga baswala n'abaswaza n'amazima. Era ono muganda wange ayogeire ku incubators before nga nkalikola kintu ekyo. Obwana obuto obubeta bu premature bwafanga bufe waleere nga wazira oxygen. Mu incubator nga wazira oxygen ayi buti niboja sawa dino. Oida kwagana obwana obwendawulo obuswika mu 10 nga buli kaana kali ku incubator paka wekananwera paka mowega nakakata bakadisi charging. Nze ndi musanufu nti nina obulamu bw'abantu bwensevinze mu Kamuli municipality. Oba nafuna akalulu oba tifune kalulu at least yempeerewo Katonda ekola ki eriyo. So nezo kibakobera ekyo mubenga mukitegeere nti abakulembeza batero bakinisa makina mu kyalo muno gomba mukaseera akazibu eno ate tibasobola akola ki tibasobola kuboneka ku okutola ku ng'ofiire bw'ofa ekyo kibashuwa ddiiru olwisi basindika bando shuwa ddiiru kugema muzindalo kufuumula bigambo olikitegeera ayo okutaasa obulamu bwo ani yali akikoze nize zenka eyakalwana entalo module eyo. Ekindi kyenyambye ku mukyalo muno nize zenka agemye ku baana abawala abaswika mu 8 n'abaninisa enoni ku bwereere nakatwala abaana abawala 83 wale ku ofisi yange wale n'abamobilizing nga wano munimbe mu kyaki mu bibiina ebyabakyala abandi mwalowooza nti byakusaaga twaja okugayitagayitamu ng'abawala abali wabweru mu district y'e Kamuli bali 205 n'abana bati mu Kamuli municipality mwonka bali 8 na bameka na basatu bafuna wagati w'emitwalo 9 n'akalala 2. Era nze nga bigirwa ndi musanufu nti nina abantu 83 families 83 denambyeku okukyusa ebyenfuna byado oba akalulu akafuna oba tikafune nze ku mwoyo ndi muki ndi musanufu. Ekyakalulu kindi kubanga omuntu akagabo olw'ensonga ki edendawulo wabula nze ku mutima ndiki ndi musanufu wabula bwembanga ekintu ekyo nsoboire okikola nga tiri mubaka ng'ate level of unemployment eri waigulu ino mu bantu baife aba municipality wano ndowooza nti bwenfuna office eya government ng'eyo ey'obwemupi nsobolerera bulungi ino okuyamba kubawala n'abalenzi mu kitundu kyaffe kino ekya municipality. For example nina abanange abali ekata ekata muwulirayo kata nsi ntono ino erimu abantu 3,000,000 ni Busoga egisinza abantu obungi abantu 3,000,000 nsi ya Irungu aya ate nesinga obugayiga mu nsi yona yona eya abantu 3,000,000 bali kwenda kusimba bimuli n'ebibira mu nsi eyo nsi nene aya erimu Abarabu batono ate nga bagayiga ino abagayiga tibakola mu baidi bulungi timukidi ekyo nti